Ekikulu gwanga olukujja ku bulanya yalagidde minisita w'ensonga ez'omunda mu ggwanga avenyole ku nsonga ez'okugalira omubaka wa Kyaddondo Isirwa Kyagulanyi Ssentamu mu maka ge. Obiga Mario Kanya nga minisita omubeezi avunaanyizibwa ku nsonga ez'omunda mu ggwanga mu kwanukula ku nsonga eno agambye nti omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu alina emisango gye yazza era poliisi yamuwandiikidde alabeko ku kitebe ky'abambega ekibuli abeeko by'annyonnyola. Yes, it is true that the police are still at the premises of the Honorable Robert Kyagulanyi. The reason is that the police have decided to prefer charges against him, and he has been summoned to make a statement in CID this afternoon or tomorrow morning, whichever he chooses, and that's why he's still there. Obiga agambye nti eky'okumugalira mu maka ge tasobola kukyogerako kubanga emisango teginamuggulwako nga bwe ginaamuggulwako ajja kujja annyonnyola Paalamenti kubanga poliisi temusibirangako mu maka ge okujjako kubeera okumpi n'ewuwe. The case is being handled as a criminal case. The files have been prepared and the decision of the DPC on the matter is being awaited. So again, because of the nature of this investigation which is going on, I find it difficult to make a substantive statement on that matter. Those are the two issues. Omubaka wa Remiyaga Theodore Ssekikubo akyomedde minisita ono n'asaba Paalamenti ereme kukkiriza kunyonnyola kwe kubanga kujjuddemu okubalaata ku bulamu bw'omuntu kubanga mu ggwanga lino temuli tteeka liwa buyinza bitongole bikuumaddembe kusibira muntu mu maka ge oba ekifo ekitalambikiddwa mu mateeka. But right, Honourable Speaker, can the minister be clear? Has Honourable Kyagulanyi been charged yet? By the police deciding, I don't know at what time, at what moment, at what stage. And we do not know whether indeed that decision is taken. Bet Aolo Chan, akwidde olubuga gavumenti mu Paalamenti alabudde gavumenti nti bwe banyigiriza okisukkiridde bandiranako ng'abantu. The Honourable Minister should ably tell us why they cannot take him to court and yet he is confined in his house. He has a lot of pain. Jacob Olanyamika Speaker ono wasinzidde n'agamba mu mateeka omuntu bw'aba alina omusango enkola erambikiddwa mu mateeka weeri alina okutwalibwa avunaanibwe ng'ekyokumusibira mu maka ge kikyamu kwe kulagira minisita omubaka ono bw'aba nga alina emisango gye yazza bayite mu mateeka agalambikiddwa bamuvunaane. You cannot have it all the ways. There has to be one way you choose to do so that we know what you have intended to do with the person. You don't need the guidance of the Speaker to do that. If you needed the guidance of the Speaker, you would not have the member under house arrest because I wouldn't have allowed it. But you've had him under house arrest already. So you cannot have him in those circumstances that are not clear to anybody. Even to you, from what you are saying, it's not clear. Do something definitive that you can stand by and say, this is what we have decided. Minister Obiga Kanya mukuddamu ategeeza nga bagenda okukwata omubaka Kyagulanyi era bagoberera amateeka ku misango gyonna egigenda okumuggulwako. Wabula abaka bagamba nti gavumenti esusse okubaliisa akakanja era poliisi bw'esukka olw'enkya nga tennayamuka maka ga Kyagulanyi mbandikola wakatiisa. Juda Musisi, BBC Refina, Gambuze.